Nze Dr. Matuvu Zaidi nga ndi Dr. ow'ensambya. Mwatuuse mutya ku nzikiriziganya? Ab'oludda luli bajja ne batutuukirira ne batusaba ne batugamba okay, kino na bino byatuukawo naye tubadde tusaba nti tutuule tukole ki tukaanye ng'abantu ab'awamu ng'abooluganda ne tukola ki ne tutuula era ne tutuuka ku nzikiriziganya ne twesonyiwa sayidi eno neesonyiwa ginnaayo n'eri neesonyiwa ginnaayo byonna ebyatutuusibwako mu mutima omulungi ogw'obwa Sseruganda ne tusalawo ne tubivaako kutuuka wano. Abaalumizibwa bo eddwaliro abaakuba baasasudde oba something like that? So abalina obuvune buli kimu kirikolwako bulungi era obujjanjabi bali mu bufuna mu mbeera ennungi ate era mu ddwaliro eddungi so buli kimu kibadde kitambula bulungi. So embeera eyaliwo oyinza gyogerako ki era kuvumirira kikoyinza okukola? So embeera eyaliwo yo teyali nnungi okutwaliza wamu nti eddwaliro lirumbiddwa mu mbeera bwetyo oba bwetyo n'ebyatuukawo nebituukawo naye era kunze ekisinga obukulu nti kati tutudde wansi tukkiriziganyiza kuba leero kiriwo nekya kisobola obeera wani ew'omulala. Dokita, okwogerako ku kyokuba nti nno omulwadde asobola okuwona n'okufiira mu ddwaliro nti embeera zonna zisoboka okubaawo mu ddwaliro abantu babeere okukimanyanga okukibajukiza? Ekyo kituufu. Olaba mulimu eddwaliro nga kati eryaffe nti liri ku level eri international era n'ebisikolebwa byonna biri certified biri ku level ya waggulu. So mu ddwaliro ng'eryo usually standard zibeera waggulu ate buli kimu bamakinga sure nti kikola ki kikolwako mu butuufu bwakyo just nti buli muntu alina engeri gy'anakuwalamu olw'okufiirwa omuntu we ono akola kiri oli n'akaaba nnyo oli n'akola ki buli omu alina engeri gy'akola ki gya reactingamu naye ffe tukola ekisoboka okulaba nga buli bulamu bwa muntu butaasibwa.